Ba mubanza polisi yangu. Omuli tuliranye emiti mingi baana bala babeera kuno nga bakima amazzi banyinaze baffe bamaama baffe omuntu ayinza okuba ekyawandiise aba ali mumalivu okukola buli kimu kyayagala ayinza okukwata oba mwannyoko oba mwannyinaze n'amutuusaako obuzibu agala etuyambe si kukuwonya wabula okukwata kuba mulimu okukwata obulwadde n'obukwata ng'obukutte kubukwatira ddala obutaddamu n'okubukendeezaako kati ffe twagala bakwatire ddala bigaba amazzi gye gakulukuta batandikire eri gye gava. Yetaba Kijambia Boys batuhaire wiiki emu tulole ngu tusoloize sente ezo. Abantu abahairwe kuhe sente ezo bamuha abaikazi b'ekyalo ky'owaitu hano Kaaru Karungi abanaku n'abalinawo sente. Abasiga abantu buli muntu bamutera omutwala satu abanda ana batyo ayi bantu 18 ne 20. Thugs who are now sending messages threatening our people that they will come and injure them with machetes. This one I can assure them that since yesterday we have mobilized our people. Our crime preventers are well alert.